Lubalusewa TV. Nti koti bwe yasala nti abanja mu Supreme Council abanja mu bajji batunde ku byobugagga by'obusiramu bamusasule Omuzikiti Supreme Council yo nejulira ne wakanya lulingi eyo kati bigezo vaayo nga koti ekigayi ndi buli kimwe ngabo kyasalibwa lulina kati bwe kiri good oza kireka wa nze ku ngeri gye mmanyimu obusiramu oba basasudde oba tebasasudde tiri agenda kumenya muzikiti nze mbalayirira omuntu yenna yeeyita koti bailiff oba musirikale bakoti bailiff beba wa Nyondo ndoze kibayisa ba wa Nyondo kuba na Nyondo kumenya yes sir wabeeyo wa Nyondo akwate Nyondo eji agenda jikube ku muzikiti awo ogenda okulabya olutalo muganda wa enaku zo ne banayiwa ne bakwata SFC yonna ne bagiyiwa ku Old Kampala wali ko ogenda okulaba nti omusiraamu ku ddiini oba emirambo wegigenda okuyika linda nja kukuza mpozi omanyi Supreme Council basajja abo baddiini omusajja owekirevu ekyenvi oyo kabaka mu ddiiru kati bino byonna olaba tuyinza kuŋŋamba nti mu myaka 3 oba 4 nti ezali bilioni 3 mu milioni 4 zisobola okukula paka ku bilioni 19 ekyo tekirina we kiri era kisoboka okubanga mufuti yakwataganye n'abanja bongeze sente zibabanja Supreme Council kankubuulire ekirala wali ku Supreme Council nga mubajje ku Lwokutaano yaliwo wali nga basaala teri muntu asobola kukwata kazindalo nga mubajje ali wali nga byagenda okwogera tebamaze bikanyako oyo omusajja yassuka n'agamba nti agenda kusasula abamu weeks 2 ayagala ekyapa kya William omuzikiti gwa William ne famu eri side zero Mijeera eri side ze Nakasongole ne Mijeera njagala ebyapa 2 yeba muwe ebyapa ebyo properties zidireye yasole bilioni 14 mu muzikiti mubajje mwali teri muntu asobola kuyimuka ne bamuwa omuzindala yogere nga tebateeseza ku bigenda kwogerebwa kitegeeza omusajja byayogera ebyo mubajje yali abimanyiiko kyo kiri kyagambya nti okutula ddiiru kati baagala gye buva ne gye bulaga omuzikiti gwa William awo watundanga keeke ekya banga ddene nnyo nga bagwagala naye nga tebalinayo batandikira nze obuzibu bw'endabye okusomozebwa okuli mu madiini gonna nti oba kino ekigambo kyogga nti bwenkola ensobi nsobola okuddayo ewa Katonda nenenya oba abantu kubeekwasiza kuba osanga omusajja nga alina buli kimu ekimufuula omuntu omukulembeze ng'ate munnaddiini ensi yonna emuwa ekitiibwa naye naakola ekintu kyoweewuunya oba lwakuba tulinamu kiri nti bwe mmala okusobya wano nsobola okuddayo kati nze nko ekyokulabirako tulina sheeyi gwe mmanyi omuvubuka musiraamu mukyala we musiraamu bayina omwana ogwo baafuna obutakkaanya omuvubuka n'atwala mukyala we mu basheeyi babatabaganye obufumbo buleke kufa naye wenjogera essaawa y'akakati sheeyi yeddiza mukyala w'omuvubuka n'amuzaalamu n'omwana era kati yali ewaka kati sikitegeera abakulembeze mu madiini kiki ekitango oyogedde ku nsonga eyo mukyala eyo gye nakulira twalina muwalimu ndowooza abamanyi gye nakulira muwalimu bwe njogere n'emboozi baba bagijjukira bulungi nga womanyi nti bwe mubeera ku byalo si wano mu kibuga mu byalo eyo waffe abawala babanga babbula baba batono amuvubuka amwagala basajja abakulu bamwagala kati mwe mwali n'esseeka naye nga mwegwanire kati omuwala agenda afuna olubuto lwani seeka kati seeka talina ngeri gyagenda binnyonnyolamu agamba omuwala nti baako omuntu mubadde boyagala awo gwosiba olubuto omuwala ng'afuna muntu ng'amusiba lubuto nti olwa seeka yennyini yeyajja n'abawoowa naye ng'amanyi olubuto lwawoowerako ku ono omuwala bamuwadde ku mpaka lwa lubuto lulwe kati ogambye ebintu by'eddiini
omanyi obadde okyanyuma ekyomukyalo ekyomukyalo nkikomekereza nti seeka yawowa omuwala gwamanyi nti olubuto lulwe namuwa n'omusajja omulala gwe basibye olubuto namuteresa naye nga teri nga seeka n'omuwala bakayi bamanyi yensonga eri gye naggambye nti kirabika abantu bano bakola ebintu ebyo lwakuba nti waliyo okwenenya obuzibu bw'abaddugavu bwe tuyina nti tukoppa nnyo ate ne twemalamu nnyo eddiini zino zajja kituufu zitutwala eri omukama naye mulimu ebintu ebimu by'oteeka okuteekamu obwongo nga ggwe abasinga ensonga kibagamba nti amadiini gano is a business agamu madiini gonna njagala ombuulire wano kyo ekisinga kyakyo ovu Uganda ettaka mu Uganda wano ebyapa biririda kale ngageza abakatuliki amataka amakatuliki ge balina wano mu Uganda wano ate nga agamu baba ebyapa biri wa paapa kati nga naawe ogamba kyembamanyiko ne bw'oba wa 5 ku 10 nga tonnaba wakyapa tebatekawo kintu kyabwe saate ekitali wammwe mmwe emizikiti gyonna mugiri mukayanibwa wayo nagenda egundi genda egindi anti kati lwaki temusooka kugoberere ye enkola ng'eyabakatuliki nti obuzibu obuliwo nti eddiini y'abasiraamu okwawukanako n'eyabakatuliki nti eyabakatuliki erina senta nti Vatican ye senta y'eddiini y'abakatuliki nti basoloze sente okuva ku kyalo zimala tuka Vatican ezikomawo ekyali ku abasiraamu buli ggwanga liba n'entikko y'eddiini yaabwe nti ya Uganda eri ku Supreme Council teri ggwanga ddala lisobola kujja kuyingira mu nsonga za ddiini ya Uganda wano nti muyina kikola wemuti kubanga buli ggwanga baaliwa nti mwemalire ebyensonga byammwe by'eddiini naye kyeŋŋamba nti eddiini ensonga lwaki abantu abasinga ababeera mu madiini baba bakozi ba bikolobero simanyi lwaki kizibu kyakusanga munnaddiini gwowa ekitiibwa nga talina bikolobero byakoze ate ng'ali mu ddiini bamaseeka bangi embeera zaabwe n'omanya ekiri emabega w'ejjubba ogimanyi nti naabikula ejjubba n'olaba ekiri munda osobola n'okutya banadini abaterako amakola tamala empulya gwayogera wano ayina ddiini gy'oba ngamba nti omuziki tegusobola kuvaawo ng'ate ongambye mulimu ddiiru eziri awo tolaba nti ate kisoboka anti kati ddiiru zisiiba zirakira abantu nti bw'oba mubajja yaleese omusajja mu lukujjukujju amuwe ekyapa kya William amuweereko ne faamu y'emijeera babitunde bafunemu sente ezineegaggawaza ekyo tekijja kukola kati ekyo kyokka kyekyalaze nti nebino ebyokusetinga nti bilioni ziri 19 kikyapa si kituufu tekiriiyo bagala kuyisaamu ddiiro okufuna sente omuziki ogamba nti omuziki teri agenda kugumenya oba basasudde bilioni 19 oba tebazisasudde gugenda kubeera era omusayi gujja kumala kuyiika awo Museveni aveeyo agamba ezo ngenda kuzisasula naye ng'omusayi gumaze kuyiika awo teri musiraamu agenda kutuula awo nti babali bawanyondo bazze munamawulire katabira akakasiza nti omuzikiti teguyina gye gulaga oba sente zisasuddwa oba tezisasuddwa gugenda kubeerawo weetuli oba lusewejja kubeerawo era ejja kubeera mukomyawo nga tulaba ki ekigenze mu maaso webale gwenna atugoberera wano ku Lubalusewa TV jukira ntutekebwamu ensimbi abasanise junior schools baluno nga balina branches 3 batuukirire enamba zaabwe eza director weeziryawo beranga omukubirako olabe ebisale bijja buli mu nsawo ya muzadde abaana baffe babayigiriza ebintu ebyenjawulo oba emisomo egy'enjawulo ne basobola okubanga be bantu bababe bakulembeze b'enkya ate nga bebagenda okufuna mu kya ekyobulamu bw'enkya mukulu katabira olunaku olwaleero batugambye nti lipooti egenda kuba efuluma mu parliamenti ey'abantu abazze babuzibwawo jukirako nti emebega nti ebbanga lyonna opposition baadde baganya okudda mu parliament era nga n'abamu ab'obukiiko speaker abadde yatandise okubagoba kino kiri mu mateeka okuba nti constitution bwe tubega nti oli bwagaana okujja MP bwagaana okujja basobola okulonda omulala oba basobola okumugoba mu bukiiko ate ng'oluusi ayine simba tugeze ayina point gyalemeddeko nti bweba gavumenti tevuddeyo ku nsonga bweti bweba gavumenti tevuddeyo ku nsonga y'abantu baffe
betwajja okukiikirira nga bawambibwa battibwa lwaki tetuwa lipooti akkirizibwa okugoba ababaka ekisooka ku kiri kyosoose obuzibu bwonna bubadde tebuva ku lipooti y'abantu bali kyebabadde basaba baluwa lipooti esobola okujja ng'egamba ffe tetubayina eba lipooti baliwa bo baagala mu bagambe nti ono kuba agamu kumanya agali mu bantu ababuzibwawo bantu bangi lisiti gye baali basooka okufulumya mu paalamenti abantu be banoonya nga tebabalaba naye mu gavumenti giteekako akazito negenda ng'abamu ebajjayo mu makomera ne batwala mu makooti abamu ne bata ku beyiro kati mu bonna ne basigalawo abantu 18 abantu 18 bano be batamanyiddwako mayitire babugamba baliwa bwe mba mmwe mbayina mu bapresentinge mu kooti tebamanyiddwako mayitire tiri amanyi gye bali kuba ekintu ekyo kiruma n'oba n'omuntu oba muganda wo n'abuzibwawo tomanyi oba yafa kale afe omuziiki omanyi nti nina muziika naye tomulabako mu kooti tomanyi nakomera akigyali naye nga bamaze emyaka nga babuze nga n'abamu ku bo prime minister avayo n'agamba tubalina kati be bamu bantu be babanjiza ripooti be bagamba ffe kye twagala eki kimu kutubulira abantu 15 bano baluwa ne bateekamu n'ekirala nti n'abantu abali mu makomera ku lw'ebyobufuzi balina okututemera empenda butebe bagenda okuyimbulwa n'abali mu kooti z'amagye butebe bagenda okuvaayo lwakuba kino ekyokubanja 18 kibasinza okuspearheadinga kibakulembeze nnyo naye nga nekiri ekyabantu abantu ababulijjo abali mu kooti ey'amagye baveeyo n'abali mu makomera ku lw'ebyobufuzi bavuddeyo batya golowooza nti olunaku lwaleero palamenti erina ensonga ziyinza otutukako tewali ate tosobola kubuza muntu myaka giwera 3 ng'akyaliyo mu bizimbe eyo mu binnya wansi oyo taliyo abantu 18 ku bonna tekuli mulamu mpozi nga gavumenti negivayo negamba nti bonna tunoonyereza nga twabatta kuba obujulizi obuli obulaga gavumenti yabatwala nga gavumenti yayogera ekyo ani kati bwekitaba ekyo kale genda kwogera ki lipooti egenda kubeeramu bwe biri ebintu ebyo bwetagamba nti abantu bano twabatta ekizibu egenda kugamba tunoonyereza ng'abantu abo tetubayina tetumanyi gye bali nesebo omuntu ebyo asobola n'okugwa mu mwala gw'e Kampala n'agenda n'abula ne munoonya n'ababulako ekisooka ababa banja bawa n'obujulizi obulaga nti aba batwala baali bati teri agamba mu bonna abaabula teri muntu agamba nti omwami wange yakera ku makya n'agenda teyadda abulaga baamukima kitegeeza wano ajo osobola okukima omuntu kale osobola okujja ewaka n'ompala olaba n'omwana wange mukima kusobola ne bamugaanira asooka naye nga wange omuntu yenna ekitongole kyokka ekirina obuvunaanyizibwa oba ekirina obusobozi okunona omuntu nga bwe kyagalidde kyabyakweri era omuntu we bamunona drone motoka primo ya buyonjo oba military yemunonye omanya bumanya nti magi kega munonye katosobola nze tebasobola kuwamba munaffe ono musanji nabajja ne bamukuba mu drone wano nengenda kubukedde nti gye munoonyeza tebalina busobozi buwamba bukedde mwebale nnyo mwampambidde musanji wali wano njagala mulabako tekisoboka era oyina genda ku polisi wali matu n'ensonga ki ewambisa abantu byabufuzi omanyi waliwo ebiri ebintu bibiri ekisooka buli kintu ensonga kibagamba nti omuntu olaba ng'oli mu bizibu ebingi ennyo manya oli ku piiki yabyo ogenda bivunuka odde kaserengeta buli wolaba embeera ekunyigiriza ennyo spiritually mu by'omwoyo we bati bebagamba nti wolaba embeera ng'ekunyigiriza ennyo manya siyabagamba simange Kikafuuwe dying horse nti embalasi bw'eba efa nekwasa omugere tolama mufaaba ate awo mu sekendi 5 eba efudde naye ng'omugere gwebyawo nti
government iwerwe nnyo mu bukulembeze mulimu ebintu ebimu biba tekyasobola kuriskinga aje mubamu ekifo kibakuteekamu ngolaba omuntu akikusuuza muvaawo bonna musiba nga mbawulya mu mirimu gyammwe ng'oli akuyisemu akanaana naye nga muvudde nayonna mukiwumpulira ekintu mwenna akanfe naye nti n'obukulembeze bw'otaba mwegendereza nnyo ate ensi esobola okukulaba obubi nti ebintu ebyakolebwanga edda bye batunyumizanga nze ku mirembe gy'obote amini saaliwo ebisinga nsomye ebisome naye kyewuunyisa okuba nga ate bye twasoma ebimu tubirabye kati naye nga ate omukulu agamba ensonga eyamuviirako okugenda okubijjawo yeeyo y'ensonga y'emu abantu okuttibwa awatali musango okusibibwa mu makomera okuwambibwa so nga mpunzika ku nsonga eno ebintu manyira yagamba oba ebyatulwanyagizeemu obuzibu naye ayimbye nnyo ennyimba nga yeeyimba bw'ayimba ate ne muzeeyi ensonga tulina nyingi lwakuba tuyinza zikwonako olunaku lwaleero obudde kati nga tuwumbawumbaawo byatusembyeyo n'ekyensimbi ensimbi nalabye nti Bank of Uganda yavuddeyo ku nsonga z'ensimbi zino ensimbi ezikolebwanga ebirabo abaana mu masomero ne babatwala ebirabo nalaye mu P7 bakandidates babatwalidde ng'ebirabo nga bakoze ensimbi ekintu ekyannumye mu nsimbi ezo bibiri ebyannumye nti ensimbi ndabanga ezoononeka nti ensimbi ezo bazissaako gaamu we buli w'okwata ku ssente bwoti olaba ewenkuwa ekyokulabirako nange ntera okuyita n'obwana oziraba obupyaka nti olaba nti bateekako gaamu ono omulaba kati ndabanga ensimbi zino ziba zoononeka gaamu ono so nabadde musanyufu nnyo nga Bank of Uganda evaayo oba ekiwandiiko simanyi oba nalabye ekifu oba kituufu ng'eraga nti egenda kuba erondola ensonga eno atulisiti abantu bano babateekeo ku kkomo naye ng'olooza kinaakolebwa n'ekirala nti ekiruma nti olaba nti amasomero abaana bano mba mugenda tutandika kukola ki pozi nga mugamba nti abaavu balekerawo okuweerera kuba lwaki nti musobola okulaba nga bakandidates bali 100 naye nga ate be baleetedde ebirabo by'ensimbi balinga 8 so bano 7 plus oba 9 balaba nga bazadde baabwe balinga abatakoze kimala okujjako omwana nga amagezi ge gali waggulu nnyo namanya nti addadi mami bampeerayo school fees kino kankite ekintu kino kitwala wa eggwanga lino essente y'eggwanga gye buva ne gye bulaga damu omulaba kasita eruzinga value ebyo tosobola kubyewala gye buva ne gye bulaga essente kasita eruzinga value ebyo tosobola kubyewala okimanyi nti mu myaka gya 89 President Museveni yajjira mu buyinza nga essente ya Uganda siringi emu evuganya ne pound oba ne pound emu essente ya Uganda emu ebamu pound emu nina mukwano gwange yakolanga e Sudan nga tebinakutabangu nga ndeetera nusu 10 nusu 5 nenga ngenda wanezifula mitwalo 6 Sudan kibayita nti sente weruzinga value kati akadde kano pound eyinza okubegula nga 10,000 abantu bakifudde kyakuzanyisa sente y'eggwanga value ya sente yavaawo sente yona ate bakozesa bupya balinga bagenda mu banka nga bakimanyi nti ogwo mulimu gwabwe nti mutuwa obupya kuba tebakozesa bukadde bakozesa sente empya kati zirabona kujja mu saturation niye bakolaga bali mu zone onerawo nga zituuka butuusi kati kankuwa ekyokulabirako njagala ombuulire wali olabye akapapula ka dola nga kakadde ngono kwata akapapula akapolo 10 kakaddiye ne kayulika nosibako kasolo tape fanne babu yulise tekabona bisolo tape bire binene sente kastegwamu value ebintu webityo batosobola era banka ya Uganda tena kisobola kola ekisinga okumbalamu amaanyi ze sente okubanga kati esente egwanga bajimbanga scrap scrap bamuyimba batya mu bimanyo bulungi simaye batya bikadde ebigundi bichebyo kati ne sente baziyimba buyimbi ku gaali ku piki aina sente yulise aina gundi ekoze bweti leta tukuwembya
ekyo gavumenti omayimbamu ebintu ebituuka nga tewakyali kisobola kukyuka wano Uganda we yatuuka okukola ekintu kye twenyumirizaamu kiba kyamagero naye ebintu nga bino okubeerawo bino sente bazikubyeko gaamu sente bazitadde mbirabo ebyo ebiteewuunyisa ate nga mu mawanga amalala ebyandibadde byewuunyisa nnyo ne bateekawo netteeka ekkakali olupapula lwa dola ne werutonnyako mazzi bw'otwala mu forex bureau dukyusa dola teringa ku 13,700 basobola okuwamu 10 ezi esente ogimazeemu value akapapula kalina kubanga keegolodde bw'okatwala ng'okafunyiza bakuwamu 10 mu ebi ekyasente kyankutteko nnyo nange munyijjonadde n'emitwalo 3 naye nga bwa 2,000 naye nga bonna bwakusika busisi nga gaamu akutteko tewali tteeka lifuga nga tuwumbawumba muganda wange tuwumbewumbe tulabe tuyinza kukola tutya ku kya ssente ekyo era osuubira Bank of Uganda eneevaayo neteeka ekkakali eri kugira abantu abo bakozesa ssente mu bukyamu tufune bye tutumirako tulabe nga tuwumbawumba nga tuvaawo Bank of Uganda etteeka esobola okulivaayo kuba amateeka wano gonna gayita mu Parliament basobola okutwala ebbago mu Parliament ne bayisa etteeka ssente zirina kukwatibwa zitya ne bagamba nti gwe wenna bw'otwala essente nga yeefunyiza mu banka ATM mobile money bwe bayeefunyiza bw'oba oyagala kusindika nga tutemutwalo gwefunyiza bakusindikirako 8 awo munnayuganda ajja kufaayo nnyo okukuuma ssente mu ngeri ey'omutindo nti ofunye kapapula oba okafunyamu kafunyemu omulundi gumu boodi so sikwata bukwasinga ababoda olinya boda omusajja wa boda nalyoka ajja essente muno nga yasudde mu busuuzi ati ng'enswa nalyoka kajjayo kafunye olulaati n'akuwa n'abukuwa ng'olinga atwala ebikoola by'amayirungi n'abukuwa awo kasita ofunya ssente n'ogamba nti esigaza value nga wowagifunye eba tekyalimu omugaso n'ogumu ssente erina kubanga eri straight obanga ofunyizaamu mulundi gumu banka ya Uganda erina okuvaayo n'etteeka ekkakali ku butya osobola okukwatamu ssente netaluzinga tweyanziza akasembayo mpozi TikTok y'akawunti yo bagita batya omuntu akunoonyako TikTok akawunti eyange aje Samuel Munnayuganda atulaba osobola okukyalako ku TikTok account oteekamu aje Samuel n'olaba ku mukulu ono abayo n'obugambo obuwooma n'obugambo obuwooma n'omugobererako n'omunyumirwamu ku bugambo obw'amagezi banga ntubaluse wali ogyagala nnyo ng'okyali eyo pozi wakolanga mubende wabereranga emubende tokubye nnyo munange n'aba BBS batulabire kyamaanyi nnyo webale nnyo gwe wenna atugoberedde olunaku olwaleero byebyo bye tusobodde okuleetera olunaku olwaleero era tuna tukyakomawo ate omukulu ono tukyamukyaza nnyo kuba ayina ebigambo ayina engeri gyansunsulamu ebigambo oba gundi ze tuba tuwogeddeko ensonga bwe zityo naaba nga asobola ogikulambulula bulungi commentinga likinga jjukira ntutekebwamu ensimbi aba Sunset Junior Schools bano nno nga saawa akakati bawandiisa abaana bapya gendayo screen ya 4 kwenyininyini enamba za director kweziri producer wange Robert Musanje naye gyali ate nga yakola buli kimu kyonna kyolaba kyonna omugole ntumirako chairman w'ekyalo kino kwe tuze kwenyini chairman Kajoba webale nnyo ne Kanyike Fred ye defense w'ekyalo ate nga ye wano wenyini wetuli ye manager waawo wano ku Summit Gardens so mwebale nnyo mwebale ddala Lubalusewa TV